Tutandisa n'ensonga ya mukulu Brian White. Yasinze n'okuleeta Katikkiro si nnene nnyo. Katikkiro abeerera. Brian White. Waliwo video yatambudde mu maaso. Nogezezaako eggulu okukola video nga ndabula Abannayuganda ku kigenda mu maaso wa Brian White. So wano mu mpaama tugenda kwogera ng'eyali omwogezi we. Era nsuubira topic eno ngenda kugiggalawo nze kennyini. Kuba yesinze okundeta. Birabaka byagundi badde Justin Ndieri. Just kubeera bugambi. Kwa nalina statement yakoze nabu video bwe nakolera. Wonna mwezi ogundi osimanyo ali kubyettaka. Iyo nze yadde nze kimanyi yabadde ali kuze mbuze enfuuwe tejaga. Kubanze nze simwagalangako. Era kyakimanyi. Anyway. Waliwo ensonga Brian White eno gye bali njagala okuggusa namu mpama tu. Era manyi Brian White kuuli. Manyi buli muntu yenna kwali. Waliwo akatambi akatambula. Ak'omuwala gwe bayita Stella. Stella nina amaloboozi go tuli ba mukwano okuva nga tukyali mu podium mugenda tugenda batwala mpola nakoze video egwera summarize nenjijjayo nengamba ajja kubukitewa tambuza live ekintu kino kakati who is Brian White? Ngenda kubabulira the rise and fall of Brian White. Ombulire kikyogenda okuyiga mu story ya Brian White today. Because every fucking blood clot empire comes to an end. And it is good today. Ntine Brian White tugenda kumugalakati. Eyo topic very well. Waliwo akatambi akatambudde ng'omukozi mwenda gwe mbadde mulaba nga Brian White atambula naye. Stella. Akatambi ako tandika okukazanya ebintu ebimu tuyinza obbisengejja. Ngenda kutambula akatambi kano nga bazanyiringa ebimu ngamba wanalimba wano talimba. Then mbatambuze waki Brian White balina okumutta, mbatambuze Brian White mission yali ki, kuba nze nagenda okubeera omwogezi wa Brian White, nze nali mmanya kituufu, I was among the best paid and the most expensive employee of Brian White. Ogeza n'olimba wano wakana. This is why abantu beetyanga nga Brian White yampanga sente nnyingi nnyo, kuba nze namalangako mwetoolola. Final until this day. Na ino kubaga wakati nabagamba nadda kutufu sibya akudda wano mbate mpagira Brian White ate mpagira Bobo. Sikubuza abantu. Bwe wabanga liwo omulabe muguli nja kubeera nga mwento oyo omulabe. Sijja kuddawo ate mbuno simanyi no Brian White chali wange mu bwachali. Ebya politics nabiganda. Kati nabo yali awagira bamuchaye. Kambazanyira akatambi kano nga wenka bamenyera mu kimuko kyemo. Iyo contract yaggwawo tugenda kubirala. Ate mpagire Bobi Wine ate mpagire n'abadu yabamukuba. Kati nasalawo ngenda straight. Nakalabi waka kensa. Ngenda straight. Ate ndi muno chali. Ate nga toyagala Bobi Wine va mu kkubo. Nga tokolaga na Bobi Wine obanga amuzole yava mu kkubo lyange. Era tujja kubirabireyo Brian White mwana. Oli chali naye nkubulira mulo. Atuzanya akatambi kano wano njagala mutambuze video eno genda kuyiga akensa media yino poje nakalabi akatambi kano akasoose sagala kano ka mama we mumanyi abire bene parliament. Akatambi kano akatambi kano mwana internet yange nayo ba storage nera kaza nyamu fenna omwalo ono byayogera mbalage ngenda kaba kutulira mu kimu ku kimu nyamuzimu oguli ku video yolwaliro mukama gulimba nonya ka video kano yenna akalina akambe ku WhatsApp nakalabi waka kensa ku wolo ye ya postinga bino
Akalabi akakensa sinnakafuna mu WhatsApp. Nakalabi akakensa ka video kano. Nabujambula. Video kano akalabi mugulu kakensa. Video yako yakajjeeyo ng'omuwala ayogera bamukubye eriiso. Akalabi mugulu kakensa ka video ako. Kizana yapostinga nnyo. Kaakano katugenda tambula ka video kano ffenna wamu. At the age of 29 years old, my father is... Hello world, my name is Stella Nandaula. Uyo facing kube. At the age of 29 years old, my father is Rwandese and my mother is Ugandan. To Ugandan pastures through one called Chirabira Edison. Ulira. My father is Rwandese and my mother is Ugandan. Ekyo kituufu. Stella twemanyi. Kitaawo Munyarwanda maama Munnayuganda, ekyo kituufu tewalimbye. I came to Uganda in search of good pastures. Awo walimbye. Wasomera na buddo. Obadde okulidde muno. Mwobadde obulamu bwo bwonna. N'oba obadde wano we wasingidde okusuula. Okulidde mu Uganda, osobedde mu Uganda, you need to come to Uganda to look for green pastures. Kyonna ky'obadde ogoba wano siba natugenda kukiggusa. Wano walimbye. Tewazze buzi wano nti wange wadde otandise ng'e tugenda owulira mu maaso eyo. Wano walimbye, wasomera na buddo. Wano tewazze buzimu simanyi mboze buyingidde mu Uganda. Wano obadde mu Uganda ne ba ogizibo nzibanyi obamanyi. Wano walimbye. Tewaliwo bya green pastures tugende mu maaso. Through one man called Chirabira Edison. Currently, he's a broker of women. He sells women to rich men. So he sold me to one Mr. Chiromira Brian, who is my current boss right now. I've been battered and bruised. I've taken abortions a couple of times. Yes. Amamaso g'omuwala oyo. Tenda muŋŋoona n'amamaso g'omuwala oyo. Asoma. Mulaba wasoma? Alina by'asoma. Mulaba omuwala oyo. Mulaba amaaso g'omuwala oyo. Whoever sees this video, alina bye yabadde asoma. Please help me clear my name. Mr. Jose Chameleon, please. Omuwala oyo alina by'asoma. Help me clear Nadda my mu name. kamera. N'afokasinga ng'ayise kamera. Naddawo n'atunula wali. Vivian Mutanda. Daisy Narunga. All you people have caused me bitterness in my life. Byayisemu asooka bisoma. Soke mbirabe. You brought me so much pain. But my heart forgives. This is a suicidal video. I'm about to commit suicide because I'm done. My family is tired of bailing me out. My mother was taken to prison. My father, my sister. Simply because this man has money and power. He doesn't have money and power. Today I've been beaten, I've been bruised,
I have a concussion in my head. I don't know what to do. I'm in a house. I cannot do anything. I was brought here out of my own. It was not my own will, but nobody can understand. I was forced to say whatever I had to say out of duress. I'm not here on my will, but I have nobody to help me. Please help me. Please help me. Please help me. They were mafia, man. You were mafia, man. I was still pregnant. I just want to commit suicide. Please help me. Please help me. Never nange. Mwe. Bana Uganda banange kaso ke mawuli ekintu kimu. Ono yakoze akatambi. Mwana yakoze akatambi. Efana ibasa fence nzenge yakubwako. Mumpulirize. Efana ibasa fence nzenge yakubwako. Katibiri ebintu bibiri. Benjagala mugatti. Nabagambe ekizi kimu nga tukola video. Ne bagamba nti government ebeerako n'ebintu byekola. Tutandike soka tuddayo ku mwana wa Kesise Muluka gwe yatomera n'ebibajja bateekawo. Olaba government yakwata maid. N'editinga ka video nga maid astepinga ku muntu. Nemmanyi mwenna soke yali ebikka. So chike yali ebikka. Akatambi kaswaza eggwanga nenga kaali kapange. Government gye tulimu yaba mafia njesobola okukola ekintu kyonna. Mbagambe story yagenda viral mu media mistreating omwana. Ne mu America babyogera ku ba senator. Yava waffe mu Uganda. Ne government yagiplaninga kubika kaso. Kulaside mubuuka nti nno yali edited video eyo bakiwa obudde. Ono omwana we namuŋŋoona. Kati ngenda kubabuulira ki kye bayita ssente banna kye zikola. Natunulidde maama wono omuwala bwe yakomyewo mu katambi akalala. Ebiseera bye nabeera nga nkolera Brian White. Maama woyo omuwala yabeerangayo. Ngera basanyufu tewali buzibu. Okumanya ensinzi natulidde maama Brian White ng'agamba ssebo omukulembeze ye. Ekituufu kyo kiri nti ono omwana mumanyi. Omwana yalinga atamba ne Brian White. Omuntu gwe batwala okubeera nga bagenda okumutunda oba bamutunda. Okubeera nga abeera nga sexy slave. Gwe bagendanga ne mu comedy night. Bwe tutandika okulaba obutambi bwa Brian White, the rise of Brian White. Ono omwana yabeeranga ne mu zisho z'abamuhanji ng'atuula ku mwanjo. Oyo abeera muwambe. Oyo abeera sexy slave. Deyulaba obuguli bwa comedy night Brian White yatambulanga n'emiwulenge ginne miwulenge egyo biki ba kulunga we yatambula bagenda mu comedy gundi bono bajoge. Oyo mwana tiyabeeranga we bakwata n'esedi bagenda bafuwa abantu. Oyo yabeeranga muwambe. Manje bayita okukwata omuntu ne bamuwamba. Okwata omuntu n'omuwamba n'omufula sexy slave manje kitegeeza. Ekintu ekibeeramu ekintu kye bayita balamo mwino kyegendereza balamo. Muche bayita okudaivatinga omunayuganda musajja muzibu nnyo. Ye musajja atuula na drafting ebintu nto. Ekisooka kiki. Omusajja ali bulaasi. Omusajja ye ali bulaasi Brian White alina de 10. Ne wayiwa obunyebwa bw'omulugwa tewalidde 10. Video eno njagala mugitwale serious. Mufa mu byogamba nti Brian White musajja muyitale. That was all planned by the government. Tabeerangako musajja muyitale. Brian White afuna tabanko na muyita. Tabanko yitale. Ngukakasa banga Brian White okuva sente bwe zaggwawo singa yalinnya dde ennyonyi n'ayabulira eggwanga. Tabalina passport weefaanana baagiwambadda.
take it from me first class information. Brian White taina na passport sawa zino baino kuba baji wamba kuba singa yaduka damu gwanga elio kuba his life is under threat. Kakati balamu ekiriwo yatwala akalimu ebintu Brian White byakola balamu kati byakola mwite munnabiraba. Oli Brian White yakolanga chiko di Banu Foundation nagaba obugali onayitidde mu tteeke lya buwunga. Balamu Brian White byakolanga kati balamu temulaba nti yabikola. Balamu yaddamu n'afuna omulimu. Atya ndi balamu akusembeza nakuba ekikono balamu ye bwatyo bwatambula. Businessman musuubuzi kati yakwata akalimu kali. Naye Gaye mwafu taina chikumi. Brian White yagwa mutabiranga ko itali tagenda nayo. Kati obuzimwe bwajira bwe buno. Inti mwekendereze wachi mu State House mubireyo buli mufere. Omukulembeze gwanga bane networking yonne y'omuvubuka bano gye bayita sente ziboneka obubone singa kibuno mu ntegeeza abafere. Lwaki buli mufere akube sente mu bintu bya gold abakiriyalinga ebintu babeera maje. Tamuza video. Medicine tongo bamusiba amama mbabazi yali alinyeyo. Bamedi setonge bakuba sente bazirisiza Kenya. Amama mbabazi yamwe muyambo okusayininga sente ezo. Amama mbabazi nafuna ko share ye. Medi setonge bamusiba mama mbabazi yali alinyeyo. Bayide na mama mbabazi yineche bayite ekife ekirungi mu government ya mu Uganda. Eno government ya Uganda gitambuliramu. Sente za medo kibayiti no amama mbabazi yazina ko mukono no ziki yalinga medo ziyingiza. Neme amama mbabazi yali alinyeyo mu komera. Bameka bamulaba bakoraga ne sale. Bwena bayina akatiba keka mbere omuzeyi neka mbabuzi walo kubavubuka babba sente mu Uganda baba kube sente ezo nga tebayina ko mukono gwa government gubayamba gwosibo okulabanye banonyaze ngamba bano bonna abajo tayike omukomu Mike Ezira yali mukwano gwani ngakuba sente ezo ye bani abamutwaraganya tiyagwamu ne bani abamutwaraganya bamwavuwaza Museveni alina networking y'abavubuka bamanya nti nno abakola akabondo k'ababbi lwaki buli mubbi yenagala osemberera omukulembeze nti abere secure ekyakola Brian White so biri ebintu bibiri yakera ku macha n'akola statement nti awoze omukulembeze w'eggwanga sente ate nga kyanjawulo ndi sente zonna ze yali azijje yonna byamanyiyo yagenda okubeera nga asembera omukulembeze ng'ayagala protection mbu yakozese ku sente ze uplifting abavubuka nzira mu statement eno omukulembeze yamulaba dda nti nno nalina semanyi Museveni musajja mugezi nti gwogenda ewo sikiyo ka refugee mbu afune support bano basibe bali bagenze okukola bano baba bamanyi kuba bwolabikira amawulire nti wali obba oyita mu bumoli Museveni be nabi manyi akulira amawulire gwe bagamba sibe pambo yabbanga mu Ministers Village eyo nayo yakubanga ose kuba yo mubbi wa butayimbwa Museveni kyo nebe ababi manyi ogenda mu State House nga bamuwadda information into yo mubbi nenna kugamba nti okufuga eggwanga olina okukontrolinga abagagga bali legiti n'abavubuka abakuba sente zino zikibuno omwezi gw'obugwe ate ababeera babi oyo ayinza n'okukuba enkonomi namba abambuga nkubuulira lwaki SK Bugo yakubanga sente yasembezanga bakungu be babeeranga Bajuma Seiko basali be bamubeeranga okumpi be bamubeeranga okumpi Brian White ngamba singa okubanga akikyamuluma kiyire kintu kimwe yamukubira ddala statement gyakole ye singa okuluma omukulembeze mbuze nakuwa sente gw'omuntu wa bulijjo sivye n'ogamba omukulembeze n'okyatula n'obeeranga eva ky'osiibako ng'ogamba nti nakuwa sente ekyo ky'olina okusirika n'ekibawo ekiri oba n'ogamba mbuzi nakwata sente zange neekolera omukulembeze emirimu gye oba nti mmanja omukulembeze ekyo kasita kifuluma ennyo mu media head of state nchidamu head of state oba olimba bino Brian White gundi Bobi Wine yabirabanga tujja kuddayo katambi ka Bobi Wine ke yakwata n'omusirikale omu n'amugamba bano bakirekera bagamba mbu bannange sirwana mmwe sirwanisa mmwe nwanirira mmwe tunulira Brian White bwakira kumacha n'abagamba nti nno obulamu bwange buli mu matigga ayinza okukyogera ng'abalaata but he must be the next target lwaki
Abasajja akolagananga nabo abamanyi yabiiranga mu State House bali abakolanga nabo emirimu era mulaba bifala byayitiganga fala byabangawo nga Museveni ayogera bali mu tent nga Brian White wali awo yabeeranga mu State House so kitegeeza Brian White abadde mukozi wa State House obali abaddeko omukozi wa State House mukozi wa Museveni statement eno mugitwale yafuna omulimu nga mukozi wa Museveni he might be the next target tugenda nga tutunuulira abavubuka abantu bonna bazze batta mu Uganda awo nga balina mulanga gwe bakuba bagukubanga ababalaata olaba AK47 yali agenda okufa omuntu nga agenda okufa ina ebintu byalambula ne muyinza okubiyita ng'ebyokusaaga omugenzi waffe Ekatali munnabyabufuzi yagenda ku machana awandiika ebintu ku posti ni mulokole biki naye nga naye alinga amanyi kibagenda kunzi bagamba nga yalinga amanyi balwananga ebiseera ebyo bali omba jefukiibwa ku laptop biki omwana w'abandi n'agenda afa nakati tetumanyi kikyatta omuntu gwagenda okufa baako ebintu byagala mu tembitwala serious kati abantu abakolera Museveni oba bakolera NRM ngenda kuwa ekyokulabirako nti nno buli bw'okolera NRM empeera ziri bbiri olina okusibwa byotasobola kuwona bibiri tosobola kuwona komera oba tosobola kuwona kufa ku bibiri olina okugenda mu kimu lwaki nti bw'okolera gavumenti ya Museveni oba okolera omwami gwe bayita Museveni ekisooka olina okukozesa woofiisi okubeera nga baliwo abantu bonyigiriza nadde okuyinza okuba omulyako oba omuli w'enguzi most likely kasi omulembe ye kasi obeera nga kuba buli kyomukola niwaba ye mukama w'amasooka Museveni omusajja akuwa omulimu ate n'akwetwa n'abeerako n'akubega nti anoonya weakest point yo kikyosinga okukola ekikyamu ate lugira nenyini akwesibira buli muntu amuwa ekifo naye nga amuwaddeko n'omuntu indirectly amuli mu mubega omuntu okukolera Museveni kyovulaba ababloggers mwegendeze nnyo okusemberera omusajja gwe bayita President Museveni mubeere kiini nnyo olw'ensonga nti nekugamba takuwa ssente zikyusa bulamu bwo wabula akuwa ssente nga akugula obulamu bwali mu bulamuza Museveni waba tomwagala makinga sure akugula akusembeze zina omusajja nabagamba the best friend wange mukyali ba Museveni oyo yali balamu naye nga balamu buli kyangamba kyonna kingamba nze mulabagala kunteeka mu ngalo za mpisi omusajja anzita mmalewo nze balamu kati mani masibye joka mbungene nsinkane Museveni ankuba twekubye ebifaananyi balamu he must be a joke nanga mansoro kugule naseka busesi naye naseka ku simu naye nga mu mutima olabye adagala kuwaayo kuba nze mmanyize business but he doesn't care he will do anything of pleasing Museveni yo n'obwa kukwata muntu muteeka just oli mitayimba akuteekayo balamu oyo mugende ne ku bifaananyi Museveni naye nga musaba sente gamba akakyoba okola jangu kugulira tiketi omitinga omukulembeze naye mu mutima olabye ddala ng'omusajja akuteekayo nti Museveni asobola okwononyako ssente era buli activist alaba vidiyo eno Museveni asobola okwononyako ssente zonna naye ng'ayekesagala afuna muntu ayinza omukusembeza paka mu ngalo ze nakufuna obeera kalasi twebuuze Brian White akola statement n'ababuuza mwenna akirambuka bulungi nnyo nti akozesa ssente ze naawe omukulembeze se kuba abyogera yabyeyogerera obutabimubuuliranga ebiki statement zonna nemulaba akatambi akirageze n'abagamba nti nze omusajja twamubateera ng'ategeeza Museveni kino tuwugirira ddala tetulina kukitugira simuwayiriza wona makatambi mulakalabye ng'agamba nti omusajja twamubateera kitegeeza bakute n'omukulembeze waffe bali mu kibanyi kya kabawondo kali awo kabafere nti bo bali awo omukulembeze baffe omusajja akufuga eggwanga nti kabondo k'abasajja babbi bamwetoolodde ensonga kibagamba twamukulekera but ahead of state nemubanga mugenda mugaba nabugabanyi ngandaweya mu kufuga eggwanga lino naye nga yeetooloddwa abasajja babbi banyuunyuusi yensonga state begyasiiba bagamba nti nno ffe twaba mubalekera Brian White aziriro state mwajudde ffe twabalekera omukulembeze kati batuula eyo ne bamuyayaanira ani akukozesa ne beekuba obusa onaakola bwati onaakola bwati onaakola bwati alaba bwe buno gw'omuntu atali mulwa Brian tewandisanze ebizibu bino byogenda kusanga tudde naye ng'omusajja alina ebizibu byojja okusanga nebeeyiwayo byolina okulaba Brian bwe kiba nti nno omukulembeze w'eggwanga akuwadde security erina omumukuuma gwe tolaba nti nno waliwo ekikyamu era kyovula abantu bagamba nti Brian slave because Brian White already oli slave wa muzeeyi bwe civilian omuntu ng'owa bulijjo toli dokita toli makanika toli looya wa ggwanga toli MP okuumwa security ekuuma omukulembeze gwe tolaba nti already oli slave wa muzeeyi Uganda zaabu abafere babafuga Uganda zaabu abafere bali mu kubafuga eggwanga Uganda omusajja eggwanga yali tadda temunnabuuka
Bajja kikugamba ni afuga eggwanga twabanga lyali lyaddanga President Museveni afuga eggwanga lyamusobako bakera ku machaga kabondo k'abafere bazivuge ne babagulira ne bamutegeerera ku ssente y'omiwo omusolo kamera munansonyo tayinza okufaamu nejja kudda temuvaako ku ssente y'omiwo omusolo network agenda kudda temufaayo just camera kamera yange badde ki kamera ejja kudda Brian White kanterezemu ku kamera wano asina when restarting esimu video yange ejja kufa sina kye restarting ejja kutereera sisobola ku restarting video ekikundi yange bejja kufika katetereddemu Brian White ndaba kuwoli muganda wange naye nkubuuza Brian White guli mu nnyumba omwoteredde naye okuuma otya force special forces ezikuuma omukulembeze n'ogamba oli safe okukaaba okaaba olina bwe wayamba ne pengi wamuyambira mulasazi teri muntu yalenda byemuvaliyo nga gwe Brian White mwana buli we nakabanga ekizibu wandabiki wanzirukiriranga naye ensonga kizo nze mbasajja bakusemberera nze manyi valiyo gye wandabamu nti nze wambeerako nnyo era wanyamba nnyo nabye nakuyigirako era nze nsinga okuluma teri agenda kigamba Brian ne wandivudde mu kayumba ako Brian nodduka kwa tobanko na ssente manyi woowulira nga tobeeranko na ssente kyolubya tojja kitegera Brian White nze nkubuulira muganda wange buli wonoobeerawo Brian White n'ogamba nti Museveni olinze Museveni akusasula essente zo kuba nze nkimanyi gyonna gye wajja ssente gwe wagenda n'okozesa ezo kyo kituufu naye ng'okikola nga ojja weetaaga olabika sapooti ya muzeeyi abeere nga just akubeererawo nti sowa eri kuba tosobola kusibwa naye muganda wange Brian White kati kasobola kubulyako kati kintu kyomu kitono nnyo awo osinda gakyali mabaga bikyajja era oba olina w'osobola okudduka mu nnyumba eyo oba obumolokamoloka lasita buveeko dduka awo tokyasobolawo toli munnabyabufuzi bani gwe kunyiga just gasiya mwana lasita layisi nenkuulira lasita mwana naye oba okyayagala abaana bo wakitomyansa kikyoyagala mu gavumenti y'abasajja abo oli muganda lasita abasajja baganda bajja kukunyiga wajja gy'okubya essente zo gy'ozijja yonna yonna gw'omanyiyo mukulembeze n'omubba amagezi n'omubifriendinga tebakuinvestigatinga ko sente gy'ozijje kyali kikumala gyonna gye wajja sente gyonna gye wazijja lasita mbufubuka mukozesa omutwe gyamwe naye gyonna gye wazijja wakuba omukulembeze wamusinga amagezi n'omusembera nga talina kuinvestigatingako n'omusemberera n'ogamba kukozesa sente ezo obeere mb'oyamba abavubuka n'okozesa sente zo buli bwokola statement ng'ogamba nti omukulembeze mu manja ezo zosiba ogamba president namuwa sente ng'olaba babbala baziba babyogera mbogenda ogamba mukulembeze mukozesa sente weteeka mu buzibu okimanyi bulungi Brian White State House okyasobola kulinnya wadde nakigere n'ekimu okyasobola Museveni bw'atyo bw'operatinga buli w'omulabisa ng'akusenda tteke nze kati nkusiba sipapa ekifaananyi kiddemu kizibwe ekifaananyi kya sipapa nga ali mu State House naye Museveni asiika sipapa n'amukubya naye ekifaananyi omufere yenna abeere ng'asobola okugenda ewa Museveni nga takyatyagamba omukuza sipapa agendewo mubbiwemu agala controllinga networking yammwe yensonga lwaki lasita buli akuba essente muzikubira mu tteekero erimu sinnayogera wa gye wajja ssente tiusaagala kutuuka simanyiyo tebinkwatako naye ngamba abavubuka abatasobola kuba buli wonbeera mu ggwanga ne bakubuuza ssente wazijja tosobola kubeera ng'ozirambulula Brian awobeera mu buzibu mu Uganda olw'ensonga nga tobalabye ssente gy'ozijje bakutwalira mu gurupu ly'abambuga Brian State House okuba amasimu tebakyagakwata ngenda kukuzza ku musajja eyafa bw'atyo nga bamuganya okulaba omukulembeze ate bonna abafa Museveni yafula nti nno kyali waabwe Museveni yakwata n'akwata abiga n'amuwona engatto mu State House
ababiriga luluma ngogenda mu State House okulaba omukulembeze nga ababiriga awuza tebamukkiriza kulaba mukulembeze bagamba Museveni oyo oba oyagala okumulaba n'agamba nti nno jangu nkulu meeting asobola okuteekawo ekibuli bagana mu State House okuyingira already abakugana babeera ku order lasita nkubuusa ababiriga okwambala yero n'andawo ya yero n'akamulo ka yero already yalinga walking target nenga takimanyi nenga bamuwako ne ku sapatu musimugu okululinga eggwanga si kyangu Museveni oyo nyini yawa order obeere nga tusobola kuyingira okimanyi babbala mbakolera ku mateeka bala mutayinza kuopressing atayina maanyi agajjawa mu State House yensonga ky'omulimu gwali okola kati yagutwala gwobuza bbala mu amaanyi aga n'onookanga bbala mu n'omugamba musimanyi kola bino sata obulamu obuteeka mu matigga gwe just a walking man dead man walking rasta nenga olina abaana bakitomyansa n'ova omuloko obo n'obuleka nga lyo baddeko yala mu life yaffe yokuba tolina kikumi nze rasta naliko kukona yono nga bulaye gala kunzita nga bulaye nyize nga jala ku ono natuuka nga jala kwetanga ebizibu nabingi obulani gwenda kuya n'essimu nampa nanzengulu nangamba nambuulye nagamba kola bwoti pe nkola bwoti ogwamu manyi oyo kyali mwana vanze mwagala byansisonyo nangamba pe ngerenze sono kwekola kiwalu bulaya buyankuba nangamba wulira muvubuka olina ebyokukola olina abaana kola bwoti. This is why nze mbajajinga Brian White atenze sisobola kibira mu lweso nze ndafuna muganda ne kati Brian nkubuulira muno nva mu katemba omugenzi Kaweesa agenda okufanga sesole ekisesole size zimwezo kirubira offe yajjanga ku live ko ne mu inviting bagenda okumutta muzeyi Museveni ali amuyisa agenda akole meeting naye nze nkubuuza muzeyi wabaagala okuyita mu State House asobola okulabwa asobola okubulwa tugwesero gikabana Uganda kije kisinga kiti ani ataba na Uganda baffe asangenda jibawa Muzeyi Museveni wabaagala okulaba omuntu mu State House ayinza okulemwa bwe kiba nti abawe muzi tusobola okusimba olunyerere ne tugenda mu meeting oli wabanga alina kyakwagaza kirumira yagonjolwa police ne buli wolemesa babadi maindo baba na basajja bano ba mafia okubeera nga bafuna buli wola ba sector wonna wola bantu mu Uganda anyigirizibwa waliwo akabondo k'abasajja abalidinga force eyo gwe buli oyagala okugamba mbu okirya lindawo oba mbuno oyonjaawo olina ba office abottira ate ba office balina bakama baabwe bebe nyiri bwe bogamba nti oyagala ba meeting simple equation gwe oyagala oku meeting oli yawa order nti otalina kuyingira FC yako kumba oli ya musasula amuwa bupeni bubayiro kuli kodinga Sulwati omuntu akira kwa kyalaga nti Brian White yakidnappings omwa sola chikiriza still abadde kuli Brian White Foundation from day one kubanka kyakati gula group abaddanyirira abaddalere bamuwamba biki olwede Brian White ye muwambe wa Museveni akuwacha special forces ikuma era buli muntu yena ina special force itino SFC ekuma abo bebe kulu mulinde anata bebe kulu simulala bebe kulembeze bennyini politics oleka ye pesa lyonetira ne bagamba nti opposition ye musse erika munyere n'obwana bwayo mu politics bikimu kisoboka buli gwola batikiza byali ya Museveni muli mutageti yateeka wedda kugambe oba abiriga asobola okufa yambalangana ndewe yanga neyirizi yali yaro ya yero asobola okufa then who are you me yakoko tetayina politician mu Justin Mbondi muyimbi sibayi Mbondi comedian sibayi Mbondi mwemuzi sembe ya sibayi Mbondi political blog osembera nzayo family ogimanyi gwe mwaka kasati no Museveni simud kwa nkubuze mukutambula no Museveni batambula nga sibayi yarwani yange ruweru wanabako kubyarwana nga nabo bona bafa bagwawo Museveni akako kutambula ne bunch of cockroaches zino zatambula nga zomba yitayito sibayi batabasanga batambula sibayi woko bagita bache woko gyayita kankubuza abo yatambula nga nabo yarwana nga nabo tayina ku bantu yarwana nga nabo abasinga balirinda baba yombo baluluma nga go Brian White odawo oza mu kirumira walwana wa oyo omumanyi olanga bepengo ino omutima omulungi ogusima oyo muganda wange mubulira mulo mwana ebyo film zatanze za kisiru nnyo azima ina zima Uganda is bigger than Brian White man but you as a brother nkubulira mwana bulira va mu politics mwana bakoze sensobi and you ran broke ne bakubye senso so waliyo bakuyavuwaza kuba government bwetyo erino kuyavuwaza gujoyite emisanvu rede gworopera nti no nanteredewo musanvu ye sponsoring gwebuze no kyalira kyokolera Museveni wacha ate akyakusiga akyakuwadde abasirikale gosirevu nze kati yene naku je mpulira nga ndaba muganda wange bala makute ku buto bwange abo ashibaka
Manje agala okukatunuza. Njoka kade kasobola okwata kamera kakole kagenda mbusimanyi Abraham Lions simanyi video bikoze ebitambu kata nso kuba weereza bino simanyi muno asafo simanyi bikoze kacha ino obudde. Time ejja kutuuka bato obulamu bwako. Okolera government oyina ebintu biri by'obutambulidde kubo. Oyina okufa oba oyina okugenda mu kkomera oyina okugenda mu kkomera. Balina okutuma okukola ebintu ebibi. Oba balina okuwa ekifo ng'olina okukozesa ekifo ekyo okukola ebintu ebibi. Museveni akuwa omulimu n'akuwa n'akubega. Ng'okanya kubeera olwogamba onnyusa emirimu ogezaako okuwakanya munda.